gibadde emiranga nakwazirana mu kusabira emyoyo gy'abagenzi omusanvu abafidde mu kabenje akagawo ku lw'omukaaga mu kifo ekimanyiddwa nga Jakalakasayi ekitoni mu Lwengo ku luguudo oluva e Masaka okudda Mbalala. Okusabira abagenzi kubadde ekkanisa y'Obusumba bw'ekyo nga kulemiddwa mulabirizi wa Kigezi Gada Kanjona. Omulabirizi Kanjuna alaze okunyola olw'omugenzi abadde alabirira kitaawe Beno ne Swaibu tulyamuli ebyo yafuna akabenje ng'amaze emyaka 6 kondere okufa amangu. Agumiza tulyamuleba nti alabire ku Yobo eyafiirwa buli kimu n'okulwala kyokka teyabulira Katonda wabula yenye emidolo okuba ndiwagaba yafudde n'abane bonna abana n'ataleka wadde omuzukulu kitaawe kwabadde anaagumira. Omuntu y'okubeera magere nk'ebisoba bakaani boosha bakaba batali kujeera konka hariho ebitutamanya hariho ebikiseera ekimu konka isoba lyomuntu nabo lyahika niriba lyahika mushaija akaba atalifa ari kuguma akisidenti n'emotoka ye. Ngwaya tulyamuleba olunaku lw'eggulu yalomboza ennaku gy'asigazza kuba mutabani we yabadde amujjanjaba. Mutabani wanje ogwo niwabire nazamuragwa nakaye niwo gwegenzire aho nokumpa eshara bino oluva emirambo gy'abagenzi gigalamiziddwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.